Webale kubanga okyatwegasseko akadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde nga bwakiddedde ate ewamu enkuba etonnye nga kino nno kivudde ku mukubo gw'enkuba okubanga gusenvudde ne gudda mu bukiikakkono obw'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okeera n'enkuba entonotono bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ddala ebyo ebiranye olubalama lw'ennyanja Nalubaale olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba entonotono ate ebirala obudde tubusuubira okuba obw'ekiddedde. Nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 27, Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 26, olwo ne mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 24. Kubibuga ebimu eby'ebunaayira Nairobi ne London tusuubirayo enkuba wabula nga mu Nairobi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25. Pretoria, Dubai ssaako ne mu Tokyo tusuubira akasana okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Nga yo mu Dubai ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 40. Awo nno gwasuubira okutambulako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weetekedde embeera eyo. Kumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba beera bulungi.